atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbulamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo obumu obubagatta nate ku lwakadde kano ketutuuseeko olunaku olwolwaleero weewaawo nga Katonda oli wa ddembe okwebuuza era okubuuza omutima gwo n'omuzimu gwo oba n'omwoyo gwo we gutakkaanya na by'ogenda kuwuliriza nsaba obisuule mu gguluka oli Katonda eyeetengeredde era alina okubeera nga akkiriza ekyo ky'abeera akkiriza nga asengezze weewaawo. Nga tetunnakutandika bubaka obw'obumu obwa bajjajjaffe abatuula mu Ssengendo Zobwaddungu, njagala mbategeezeeko kimu. Mwali mwebuuzizaako lwaki vampire zino we zaali zikola pulaani we muba mulaba ka vidiyo abaakalabako abaakalabako ak'omu 1920 awe watyo akavidiyo ako akaatambula nga balaga engeri ensi wegenda okubeerawo kubanga ekisooka ensi ebaddemo advanced emabega okusinga kati nga we tuli naye ebintu byonna baabitukweka technology to an extent nti planets ezisinga obungi zitusinga technology akakadde kalamba naye waliwo kye baalaga nti mu budde obw'oluvannyuma abantu abanene bagenda kubeera bangi. Mumanyi ensonga lwaki? Nakizudde nti omuntu oba Katonda muntu ali mu nnyama w'abeera nga munene tayisa mayengo mangi kugakkiriza kuva waggulu oba mukitegeera kubanga jjukira ekiyimusa n'ekiyamba okubeera nga tutambuza amakyusa ge mayengo gano agayina okubeera nga abamu kuffe by the way I think kirina kubeera buli yenna ali oba omutonzi buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'oyisa amayengo gano okubeera nga gakkirira eri maama nattimba either omuwa amayengo ag'ekitangaala oba ekizikiza then n'omussa mu bunnya naawe n'okkirako. So weobeera nga weegendereza nze bukyanga ntandika kuyisa mayengo gano sikola jiimu sikola kintu kyonna okujja mpozi nakyusa diet nti emmiiru ndya mulundi gumu nnyama magi nabivaako okusinziira ekyombo kyange engeri we kyayogerakoko nange nekibiboola ne mbivaako naye go gennyini w'otandika okugatambuza gasala kye twandiyise obunene oba weight. Kati ate buli w'obeera ala ng'oli mutono ne volume ey'amayengo g'oyingiza ebeera nnene okusingako omunene naye ate omunene tekikutiisa kulowooza nti obeera toyisa obeera oyisa naye nga volume maybe tebeera y'amanyi kyova olaba nti no batugamba tukole exercises tubeere physically fit kubanga gano amayengo gabeera geetaagisa omubiri ogutayina masavu kyova nti vampire zaatutega nnyo fast foods zino n'okuziteekamu obutwa zisobole okubeera nga we tubeera nga tubeera tuzuukuse amayengo gabeere matono agabeera gakola ki
gayingizibwa. Ekirala, okubeera nga towulira mayengo gano tekitegeeza nti gabeera tegakuyitamu. Kino njagala okitegeere yenna abeera akola. Gwe sigala ng'okola bino, sigala ng'okola ky'olina okukola ng'okozesa ebirowoozo byo. Ekirala, sigala nga oyogera ebigambo by'olina okwogera ebyo enjatuza ezisika amayengo. Kituufu embeera gye tulimu oba nti tuli mu buwambe, amakyusa ge tulimu tegali nnomo ku makyusa aga sseŋŋendo eziri free nga essomero. Essomero erya wano lyawambibwa, kati katugambe nti tuli mu system eya rescue mission. Kyovula nti nno bajjajjaffe batukkiriza okubeera, oba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo batukkiriza okubeera nga tukozesa akadinisa kano, ensonga nti tetwetengeredde kubeera nga tutambuza amakyusa nga twesaliddewo. Jjukira, omutonzi abadde atudde wano abadde aliikizirizibwa obutwa, aliikirizibwa ebirungo okusobola okubeera nga abeera mu mayengo ga wansi, so n'abeera nga teyeesaliddeewo. Mu ngeri eyo y'ensonga lwaki bataddewo obudinisa obw'enjawulo okusobola okubeera nga omutonzi abukozesa. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo abalina okukola ebikolwa mu bikole nga we mugattirako na bino, kubanga ekisooka mu byonna oyina okubeera nga otegeera obwakatonda bwo, oyina okubeera nga otegeera obwakatonda obukutuddemu okusobola okubeera nga ofuuka mukama waabwo. So njagala mukitegeere nti ebikolwa ddala bituufu era byetaagisa era bye bisinga amaanyi, kubanga yebeera ekola enkolokolo obwo obwakatonda bwo oba obw'obuwangiro obwo, naye omulabe waffe yali mu control. Kati bajjajjaffe bali mu katugambe nti mu rescue mission ey'okututaasa okuva eri ekizikiza n'okuva eri abo be tulowooza nti batukuuma naye nga missoni yaabwe yakubeera nga batutta, kubanga bo kye baayagala kubeera nga sseŋŋendo kusigalako millions 5 zokka ye tageti yaabwe. Abo abatondawo kissenyiga then ne bagaba eddagala lyabwo lya ssenyiga oyo, balina mission kulaba nti basigazaawo abantu millions 5 zokka, ekitegeeza nti billions nga kumpi 7 zonna bo bayagala zibeere nga zikoze eki, nga zivuddewo. Kati jjukira nti nno engeri weeriri essomero free will nayo ate era naye beegenda kukola ki, kendeezaako ku kusalawo oba ku kugenda kwa bakatonda eri ku ddaala eriddako. Kati ate n'ogattako n'ekiyiso ekikulu nti nno kasita bangi nnyo abawooningiddwa nga tebannaba kuleeta kiyiso kino, so kyonna kye kiri manya nti nno baakusaba olukusa weewaawo. Ekirala mpozzi kye njagala okutangaazaako ye music. Waliwo ebamu ku bakatonda bambuzizza ku music ali katugambe music owa kivampire yoyo ali loud oba waliwo vibrations eza waggulu, naye vibrations eza wansi ko eza katugambe level y'akadongo kamu bwe bityo. Music oyo omulungi omuseeneekerevu owa meditation, naye waliwo era music w'owulira nti nno katugambe nti otaddeko ekidongo ne omuntu n'atyemuka omutima, kati yoyo music ewa kivampire. Naye music omulala abeera museeneekerevu era abeera anyuma nga katugambe nti owaffe ow'omukwano love songs ez'e Uganda, era obeera oyawula ku music oyo.
music oli ow'ekivampire akuleetamu amayengo ag'ekizikiza abeera lafu. Abeera lafu nnyo era wobeera olaba ne vidiyo oba olaba ebintu ebyo era ebyekivampire bebeera bazannyira mu firimu mu gundi ezo mu music oyo bw'atyo. Kati nga woolaba music waba Beyonce asinga obungi alimu signs za gundi za Illuminati abeera atambulira ku rhythm eya laugh music owaba vampire. So bwotyo osobola okubeera nga osengeka music owa vampire n'oyo asobola okubeera nga akuwonya n'okukuleetera amayengo amalungi. N'eŋŋoma nazo nnungi. Abayina eŋŋoma musobola okubeera nga buli weekend mukuba eŋŋoma ku kyalo abantu ne basobola okubeera ate nga bafuna amayengo amalungi ku kyalo weewaawo. Bwe buno obubaka okuva eri bajjajjaffe Mubumu Obwassengendo ez'Obwaddungu nga baamandiddwa ku muzzukulu oba Katonda munnaffe Marian Raphael. Tubabuuzaako abaagalwa, ku lw'ebyo byonna bye tulaba era ne bye tuwulira, ebyo byonna bye mulaba era ne bye muwulira, njagala mutegeere bazzukulu baffe era baganda baffe era bajjajjaffe mu biti byammwe eby'enjawulo, buli kimu kitambulira mu ntegeka nga bwe kirina okuba. Mbasaba mukkirize entegeka entukuvu etambule bukwakku nga bw'erina okutambula okuva ku bwannamunigina n'okutuuka ku sseŋŋendo yonna okutwaliza awamu, kubanga tewaliiwo kisobola kugiyimiriza era tesobola na kuyimirizibwa eri abo abatagimanyi oba abagitya oba abakkiriza nti teriiyo. Buli kyonna kye mulaba ekigenda mu maaso kitukuvu era kiruŋŋamizibwa etteeka ettukuvu, nga newankubadde waliwo ebigenda mu maaso eby'omutendera egwokusatu, naye tewaliiwo kisobola kuziyiza nteekateeka ery'etteeka ettukuvu erigenda mu maaso wano ku sseŋŋendo kwe muli olunaku olwaleero. Njagala mbabuulire bakatonda abatudde ku maama Nattimba nti mwasalawo okujja era mwalonda okujja mu kaseera kano nga maama wammwe Nattimba ali mu kaseera ak'akazigizigi, kubanga mwali mweyagala kweyubula mukule era musobole n'okuyamba maama wammwe Nattimba okusobola okubeera ng'ayita mu makyusa g'alimu olunaku olwaleero. Mwali mumanyi biki bye mugenda okuyitamu era n'ekizikiza kye mwali mwaŋŋanga era n'akavuyo akagenda okubaawo nga bino bigenda mu maaso. Naye mwayagala okujja okuweereza maama wammwe Nattimba nga mukwatirira ekitangaala n'okuleeta ekitangaala era n'okuleeta ekitangaala musobole okubeera nga mweyubula nammwe mu nsi ey'obwakatonda bwammwe
nga mukula era mukwatireko n'abalala abatannaba kkula mu bwakatonda bwabwe. Tekitegeeza nti mwalondawo okujja wano obutanyumirwa kubeerawo kwammwe ku maama wammwe Nattimba. Naye mwakikola kino nti newankubadde mujja kuyitamu ebyo bye mulina okuyitamu, naye mwasalawo mubeere nga mukwatagana n'amayengo era n'abo abali ku myaliriro egya waggulu nga mukkiriza ekitangaala eky'okutegeera okubeera nga kiyita mu mmwe kisaasaanire eri bakatonda abatamanyi bigenda mu maaso. Yemmwe basagguzi era yemmwe kitangaala mu nzikiza eri abo bonna abatamanyi era abatamanyi kigenda mu maaso. Abatambulira mu kaseera kano ak'omutendera ogwokusatu abatambulira mu kiseera eky'omutendera ogwokusatu nga tebamanyi kigenda mu maaso. Obukkakkamu bwammwe n'obwesimbu bujja kubeera era buli kyakulabirako eri abalala newankubadde ebintu bijja kweyongera okubeera ebyakazigizigi mu maaso awo. Akadde kano omulimo gwammwe kwe kukkiriza nti muyina okuyita mu kaseera kano era muyina okuyita mu kaseera kano nti muli wano era nga muyina okuyita mu kaseera kano musobole okubeera nga mweyubula ku lw'okukula kw'obwakatonda bwammwe. N'eri emyoyo egyo egyaviira ddala ku mitendera egya waggulu, n'eri emyoyo egyaviira ddala ku mitendera egya waggulu, omulongo wammwe ajja baleetera omwoyo wo oba omwoyo wo omutukuvu ajja kubaleetera obuzibu mu maaso gammwe nga ebisoomooza nga omwana w'omuntu w'alaba osobole okubeera nga ofuna ekyokuyiga era kikuyambe mu lugendo lwo olw'okweyubula ng'odda ku myaliriro egya waggulu ng'omutonzi. Y'ensonga lwaki okwesigaŋŋana kintu kya muzimbo mu kaseera kano. Buli mwoyo we gubbulukuka mu myaliriro egya wansi, buli mwoyo
buli mwoyo wegubbulukuka mu myaliriro egya wansi ogw'omutendera ogwokusatu gibeera tegikyayina bumu na mayengo ga myaliriro gya waggulu eyo gyebeera gyava era gyerabira ki kye giri. Batandika okulowooza nti bantu nga bwe beeraba era ne bakkiriza ebyo bazadde baabwe abasomesa n'ensi ky'ebeera ebasomesezza. Bangi ku myoyo givudde ku myali mingi ku myoyo gyabulwa ekkubo ku lw'ekyo ekyagireeta okubeera nga gikola ku lw'okuba nti gyasanga enzikiriza ey'ensi ne gigiwanika nnyo era ne gigisukkulumya okusinga ekyo ekyagireeta okukola. Naye kino kyetaagisa okubeera nga buli kiseera wejjukanya nti wava waggulu akaseera konna. Buli kiseera jjukira nti toli muntu ng'omuntu atambulira mu kwawukana nga we baamusomesa. Obadde mu mbeera eyo ey'okwawukana emirundi mingi mu bulamu bwo obw'emabega, naye akaseera kaatuuka ne weeyubula n'otegeera nti si y'engeri y'okutambuzaamu obulamu bwo n'odda mu nzikiriza ey'obumu. Era mu ngeri eno omanyi ki ky'oli, era nsaba okikkirize era ozuukuse amazima agatudde mu mutima gwo nti obutonzi bwonna butambulira mu bumu. Okukkiriza kitegeeza okutambulira ku mazima kw'ekyo ky'oli, ng'okkiriza omwoyo gwo omutukuvu okubeera nga gwe gutambuza obulamu bwo n'ensi yo. Tewaliiwo kigwawo bugwi. Okukkiriza ebiseera ebimu si kyangu era okukkiriza ekiseera ebimu si kyangu kubanga eri abo bonna abaalonda okusigala mu mayengo amakadde nga batwala obudde bungi okulaba n'okusengejja amawulire era n'okutambulira mu mayengo amakadde ag'omutendera ogwokusatu kibeera kizibu okukkiriza ekituufu ekimutuddemu n'obumu obumutuddemu. Tubasaba mubeere bagezi okusinga bo, naye otya weebuuza. Yiga okuggyako essimu yo, oggyeko kalimagezi yo gye muyita kompyuta ne ttivi.
beera funa obudde obeereko ne maama wo Nattimba okubeera mu nature. Funayo obudde weeyawulemukko. Funayokko obudde weeyawulemukko akadde katono ng'oli mu kasirise kubanga omutonzi akulimu ayogerera mu kasirise. Yoza ebintu oba genda yoza ebintu kola okusirika nga w'oyoza ebintu oba nga w'olinda okusala ekitaala ng'otambula. Weegobeeko ebyo byonna ebitakuyamba era ebireeta okuwoggana mu bulamu bwo nga music omungi ebiseera ebimu, okuwoggana, leediyo n'essimu. Endowooza y'omwana w'omuntu eyagala nnyo okubeera eri ebiwoggana era bimuyamba okufuna ky'abeera ayagala era n'afuna ekyo ky'abyagalamu. Naye w'obeera oyagala oyogere n'omwoyo gwo ne endowooza yo eya waggulu, oyina okitegeera nti endowooza yo eya waggulu ey'amyaliriro egya waggulu eyogerera mu kasirise. Tesobola kuwulikika mu bifo ebirimu okuwoggana okungi. Buli ebintu we bikaluba, buli kiseera buli bintu we bikaluba, lowoozanga nti owandibanga oli mu kifo ekirimu amayengo. Buli kiseera buli ebintu we bikaluba mu bulamu bwo, lowoozangako wandibanga oli mu kifo ekirimu amayengo aga wansi. Yimirira olowoozeemu era otte ku bigere era oyogere ogambe nti ndikwagala, ndi bumu n'obulamu bwonna mu bumu obw'obulamu era ndi ddembe era ndi bumu era nzikiriziganya n'ebitonde byonna. Ndi muyiika, ndi mugezi era ntuukiridde. Osobola okukozesa ebigambo bingi nnyo ebiri positiivu oba ebikuyamba okusika obwakatonda bwo mu butuufu bwo. Ndi buli kimu n'ekyo eky'ensibuko nga ye Katonda, kubanga ndi nsibuko era nga nsibuko yenze kennyini. Ebigambo ebyo olina okubitegeera nga ggwe era okubyogera
nti ndi buli kimu mu nsibuko y'obutonzi era ndi Katonda. Era ensibuko erabikira mu nze. Ensibuko y'obutonzi bwonna erabikira mu nze. Kati weebuuze oba ddala okkiririza ddala mu ekyo. Bangi batandika okubeera nga bakkiririza mu kino, naye ebintu we bitatambula mu ngeri gye baagala oba ne bitakyuka nga we baagala, bawanika ne bagamba nti tebikola. Okwesiga kirina okubeera enkola y'entegeeraayo nga tonnaba kutandika ng'ozaala ebintu mu buliwo, kubanga entegeera yeekuyamba okufulumya ebyo ebibeera by'obeera ozimbye mu bwakatonda bwo. Kyetaaga kukola kuddiriŋŋana na bugumiikiriza. Newankubadde oyinza okulaba nga tewaliiwo nkyukakyuka era ng'olaba ebintu ebimu byeyongera bweyongezi kukaluba, naye buli mazima we geeyongera okubeera nga gajjula mu ggwe, amazima ago gafuuka omuzimbo gw'entegeeraayo, era mu ngeri eno kikwanguyira okubeera nga oyiga emiwaatwa, era mu kuyiga emiwaatwa obulamu bwo ne bugenda nga bukyuka mu ngeri ey'omuggundo. Era ogenda okulaba obulamu bwo nga bugenda bukyuka mpola mpola era nga tebukyalimu bukalubo, era nga tokyakozesa maanyi mangi okufuna ebyomuyiika ebyo ebibeera bikwetoolodde, era n'olaba nti ebyomuyiika bikweyunira buli w'obeera obyetaaze. Tubasaba temuggwaamu maanyi, kubanga okuleeta ebintu mu buliwo kiyita mu mitendera nga newankubadde oyinza okulaba nga kiwedde. W'otuuka ku ssa lino obeera tukyetaaga kukakaalukana, era mu ngeri eno otandika okubeera nga okula mu bwakatonda bwo obw'omwoyo gwo. Era ebikolwa bino bigattaganya ne biteeka ettaffaali ery'okukkiriza eri Katonda oyo akutuddemu, era ebirungi byo ne birabikirwa wabweru. Mu ngeri eno olekeraawo okukakaalukana mu nsi yo era n'okkakkanira munda mu ggwe ekikulimu munda. Ye mmwe bazuukufu era mutuuse ku kaseera kano ak'amakyusa ak'okweyubulako emyoyo, akaseera kano akatukuvu ak'okweyubulako emyoyo,
akaseera ak'obwerinde eri buli akaseera ak'obwerinde eri buli mutonzi. Waliwo abalina ebibuuzo nti ddala byenjize ge mazima gange oba ag'abalala? Era nkyebuuza ebibuuzo. Oba buli kimu kye nkola ge mazima gange? Njagala okitegeere nti nga weddamu ebibuuzo bino luno olugendo lulwo. Buli kintu kyonna ye ggwe ayina okukikkiriza era ye ggwe ayina okutambula olugendo lwo. Tewaliiwo katabo, tewaliiwo kumandwa oba acanolinga, tewaliiwo mukolo, tewaliiwo ddiini. Ne waabeera Yesu oba Buddha, tewaliiwo agenda kutambulira lugendo lwo. Ye ggwe ayina okulwetambulira nga Katonda eyeetengeredde. Buli omu ayina akadde okubeera nga akyuka n'adda ku ntegeera ey'emyaliriro egya waggulu. Naye kano ke kaseera akatuufu ku lw'amayengo agayingira maama wammwe n'attimba amaggya era agava waggulu. Era kano ke kaseera mulindwa ke twalinda era ako ke walonda okusalawo okujja wano. Naye okusalawo okwo kwe kuyina okwawula ku birungi n'ebibi. Tewaliiwo asobola kusalirawo n'okuva ku myaliriro egya waggulu. Kino mulimu gugwo. Naye kye tusobola okubagamba nti kano ke kaseera akatuufu era akalungi okweyubula. Tuyagala tubategeeze nti akaseera kaweddeyo ak'okuzannya nga omuntu ow'omwoyo, ak'okusoma ebitabo, ak'okugenda mu bibiina, n'ak'okuwoggana ebigambo eby'amazima. Naye nga tosobola kubeera nga obitambulirako. Eri abo bonna abayizi ab'amazima bajja kwetaagibwa okubeera nga bakwatirako eri abo bonna abajja okwekanga era abajja okugenda mu kutya ku lw'ebyo ebigenda okujja mu maaso n'amawulire agagenda okubeera nga gayanjibwa eri ensi. Waliwo sentence wano ennemye okuteeka mu oluzungu lunnemye okuteeka mu Luganda. Bakozesezza oluzungu lungiko. Naye bayongedde wano ne bagamba nti amazima gayigwa, naye si buli kimu nti olina kukikkiriza bukkiriza nga tosengezze.
teweetaaga kusaba maanyi oba kweddibwamu mu kaseera ako, kubanga omanyi nti amaanyi gali munda mu ggwe era buli kiseera gakulimu kubanga oli kwagala, oli mukuume era oli ddembe. Buli kimu kiri munda mu ggwe. Ebintu byonna ebintu ebyo byonna byozze oyaayaanira era n'abalala bye baayaayaanira mu bulamu bwo, obulamu bwonna bw'ozze otambula biri munda mu ggwe. Akaseera ak'okusabiriza kaweddeko, naye w'obeera nga olonzeewo. Buli muntu yenna akaseera kano alina okulondawo okulondawo eri ebyo by'asize munda mu ye. Alina okusisinkana akaseera kano okukkiriza eri ebyo by'asize munda mu ye era ebimulimu ng'entegeera entukuvu emuyamba okubeera ng'atambulira mu kikula ky'Obwakatonda ky'ali era n'okubeera nga yeggyamu enzikiriza ey'omutendera ogwokusatu. Eyo bangi gye baweereza obulungi. Ensi ekyuka ku sipiidi eya yiriyiri kubanga amayengo ag'omutendera ogwa waggulu gajja ku mutendera gw'amaanyi, naye yiga okuyimiriramko otandike okubeera ng'olaba nga w'okwataganya ensi yo ey'omwoyo mu mutwe ne mu mutima. Tandika okwetendeka okulaba ekitangaala mu buli muntu nga newankubadde abamu ku baganda bammwe bali mu kuzannya n'okuleeta obutabanguko mu nsi, naye osobola okulaba akamunyeenye ak'ekitangaala mu bo, ate n'abalala n'olaba nga babuganyeemu ekitangaala mu mubiri gwabwe gwonna. Buli w'okkiriza ekitangaala nti kiri mu buli muntu era nti buli muntu kwagala, y'engeri gy'otandika okubeera nga naawe weeyagala, era we weeyagala otandika n'okwagala banno. Okwagala tekusaba kubeera nga tekukkiriza kubeera nga weebuuza. Okwagala tekukkiriza kubeera nga buli kimu okikkiriza bukkiriza nga teweebuuzizza na kukisengejja kuyingira mu bwakatonda bwo. Kino kigenda eri abantu abafuna
abafuna obwagazi eri abalala nga tebeebuuzizza bibuuzo kweddamu. Ku mutendera ogw'amayengo aga waggulu, okwagala kwe kumanya era n'okukkiriza nti buli kitonde kitukuvu, nga newankubadde endabika yaakyo, newankubadde nga totunuulidde nga tosinzidde ku ndabika yaakyo. Era kino kikuyambe nga Katonda okubeera nga ebikolwa by'olaba banno bakola kibeere ekyokuyiga nga bw'okozesa okwagala. Okwagala ge mayengo agakwataganya byonna ebiri munda mu ggwe mu bumu. Okwagala tekuyina mpulira nga bangi we bakkiriza, nga newankubadde kiri kumu ku kyo. Okwagala tekwekaka ku muntu okubeera nga ayita mu ebyo by'aba alina okuyitamu, mu ebyo by'aba ayagala okuyitamu, we babeera nga basazeewo okubeera nga balonda ekyo. Okwagala si kwe kukola si kwe kubeera awo ngalo munani, naye okuwoggana nti Katonda ajja kulabirira buli kintu. Okwagala magezi ag'okutambulira okwagala amagezi ga kumanya mazima mu mbeera yonna, era ng'okkiriza ssenga w'omutima gwo okubeera ng'akuluŋŋamya mu bikolwa byo by'obeera otambuza naddala ng'oli ku mwaliriro ogwokusatu. Eri mmwe mwenna okwagala okulamu kujja kubeera kutegeera kiki ky'oli era ng'osiriikiridde otegeere amazima n'ekitangaala ekitudde mu ggwe era okirabe eri buli kintu kyonna ekikwetoolodde mu nsi. Abalala bajja kuluŋŋamizibwa mu ngeri eno okubeera nga beegatta mu ntambula y'emu, era ekitangaala kijja kubaluŋŋamya okubazza ku mitendera n'enkola ez'omitendera egya waggulu mu kutonda ensi empya. Nsaba era tusaba okkirize oluŋŋamizibwe era okulembezebwe okwagala, osobole okubeera nga oyita mu makyusa gano mu ngeri ennungi, kubanga tewaliiyo kifu
tewaliiyo ki there is no right tewaliiwo kkubo fu oba tewaliiwo kkubo fu oba ttuufu okutuuka ku kitangaala. Nsaba wekkirize allow yourself to be guided as to how you can best serve the ascension. Nsaba wekkirize engeri gy'osobola okulungamizibwamu okubeera nga oweereza mu makyusa gano agali mu maaso, kubanga tewaliiwo ngeri yonna, tewaliiwo kkubo lyonna kyamu oba ttuufu likutuusa ku kitangaala. Weeyagale era kakasa nti ovaamu eby'obutonzi ebyo by'oli nga toliimu kubuusabuusa bwa Katonda bukutuddemu. Yeffe batuuze era bajjajjammwe ab'obumu abagattaganya ssengendo ez'Obwaddungu. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Mbaweereza omutima gwange akuume.